Yadde ng'obukuumi bw'eggulu bwabadde ggulugulu naye n'obukuumi bw'ensi tebwabuusiddwa maaso mu kusaba kwa Vision Night mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ebitongole bya gavumenti eby'ebyokwerinda okubadde UPDF, poliisi n'ebitongole by'obwannannyini okuli ekya Bouncers Association Uganda babadde bulindaala era nga mpawo omuntu yenna yafunye buzibu. Bano baayiriddwa mu bungi ng'obwedda batalaga emiryango gyonna egiyingira kussa n'okufuluma ekkanisa ya House of Prayer Ministries International. IP Kabasambo Mire osiwa Kikoni B Police Station yalabiddwako ng'agabanya abasirikale ebifo mwe balina okuyimirira okukuuma obutebenkevu. Osi Kabasambo teyakumye ku ekyo wabula ne ku nnyiriri ez'enjawulo obwedda mu bukkakkamu alagirira abantu ekyokukola. Bo aba Bouncers Association Uganda omulimu gw'okwaza abantu bagukoledde ddala bulungi ng'obwedde omuntu akeberwa omuntu asukkamu omwo ate ng'asoose kuyisibwa mu kyuma. Okusobola okukola kino obulungi ennyiriri zaawuddwa ey'abaami n'ey'abakyala era ng'abaami bazibwa baami ate abakyala ne bazibwa abakyala. Ab'ebyokwerinda bakoledde wamu ne ba Ushers aba House of Prayer Ministries International era ng'abamu abeetabye mu kusaba kuno batenderezza nnyo enteekateeka ennungi ebaddewo. Kindeese waleeno mu Vision Night nga nsaba Katonda anyambe ampa amagezi school fees zirabike abazadde bange bawone ebibaluma nga nsaba atuwangaza omwaka ogujja gutubeere bulungi. Ssenyange Dennis okuva ekirwa n'abalala bagamba nti embeera eno ebasobozesezza okuteeka ebintu byabwe mu maaso ga Katonda era nga bakakafu nti bakufuna byonna bye bawandiise mu bitabo byabwe ebya Vision Book. Tusongayo eri Katonda kati guno omwaka nange mpaddeyo vision yange njagala Mukama ankwatemu antambuza amawanga angate ku bantu abalungi anyongere emikwano angaziize ensalo yange egaziwe buli kimu kitambule bulungi andokole mu mwoyo nange ndokole abalala abasigaddeyo. Byakayanja Amon ne Ora Gabriel era nga bakulisaayo mu kusaba okwa Vision Night.